Kansubire nti n'omukyali bulungi abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza sijjako wakubeebaza olw'obutakoowa kuntegera matu amanya nkyali omumbejja Aisha Nasolo era nga butereevu ntuuse ne gano ate era still agakyagenda mu maaso n'okubeera ng'ate gatrendinga all over social media naye nga gakyali maziga meerere ate munnange mu famire y'omukyalo ono Caroline ffenna gwe tumanyi eyafiira mu ggwanga erya Saudi Arabia wabula omulambo gwe bambi ne gubula kati nno omwami we oba eyali omwami we bw'atyo bambi avuddeyo ng'alaajana kugamba ng'anyumya embeera nga we yali mukyala we nga tannattibwa ng'ayogera byonna ebyatuukawo kugamba yasooka mukubira ssimu n'amugamba nti munange oba yasooka muweereza message ku WhatsApp n'amugamba nti banzayo ku ofiisi nsobole okubeera nga nfuna ennyumba endala nkole wabula message yaddamu okubeera ng'afuna ng'ate amutegeeza nga bw'agenda okubeera ng'ate attibwa wabula wetwogerera era sitiro omulambo gw'omukyalo ono bambi tegunnalabika up to now kati kyebuuzibwa omulambo gw'omwana gwala wate nga balaga nti omulambo gwe bagutika era ne baguza e Uganda wabula abafamire bo bagamba nti omulambo gw'omwana waabwe bambi tebannagufuna up to now naye nga twongera okusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda guwummuzimire mbagulamuze ekisagumya emitima abaka b'enganda saakaati n'ab'emikwano ffenna ly'ekkubo ekitwawula ate oli kubeera ng'ate asookayo munne wabula nga tusaba bambi omulambo gw'omukyalo ono gusobole okubeera nga gulabika abafamire ye bambi at least ko bamuziikeko bamukubeko ku liiso bambi evvannyuma naye nga byo byate bigenda mu maaso eruuyi eyo si byangu n'akamu n'akeddaga tusaba Katonda gumye emitima bonna bambi bekikwatako so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye Honorable Segirinya Sakaate ne Honorable Sewanyana bambi nabo bakyalaajana ebyabwe tebinnabeera byangu n'akamu n'akeddagala kwegamba bamaze mu kkomera ebbanga ddene bakanya kubongezayo wabula nga wekyogerera mama wa Segirinya Sakaate ne Honorable Segirinya balaajanidde mawo asobole okubeera ng'ate bambi abataassa mu eno embeera gye balimu twongere okubeera nga tubateeka musala otherwise si byangu tetumanyi oba banaavaayo ddi mu kkomera babajwete kakaawo ebisango ffenna bye tumanyi obulungi musimanga bakuma mu bantu omuliro ne batandika okubeera nga beekalakaasa ne babasibako ebijambiya n'ebirala ebiringa ebyo ffenna tubimanyi bulungi naye nga tubateeke mu ssaala bambi batibwe kubanga ekituufu famire zaabwe zibeetaaga abakulu bano so nga ate ye Derrick avuddeyo bw'atyo munnange n'alangira abakyala bonna abalina obubina kwegamba ye avuddeyo n'abalangira naga nti bannange nze bannaye temulina kye muŋŋamba abakyala abatalina bubina baba n'amagezi natwayo ekizampo ya mukyala we Muna Phoebe Sakaate ne Asha Kama kwegamba avuddeyo n'agamba nti yadde tebalina bubina naye munnange balina obwongo obutambi obwo ngenda kuba mbukulekerako omukwano gwange gwe bino byonna obyogerako ki ddala kituufu oba si kituufu Derrick ate munnange kyayogeddeko ye abaffe tukoze tutya okubeera nga tukendeeza ku muwendo gw'abakadde oba gw'abankuba kyeyo naddala bano abakola mu biyumba abafiira ate mu mawanga ga Bwarabu kubanga ekituufu kiri nti abaana abo be basinga okubeera nga bafa we tutandika okigeraageranya abaana abali ku kyeyo nga bakola mu mayumba g'Abawarabu bafa nnyo okusinga ate abakola mu mirimu gy'ewabweru tukoze tutya bannange okukendeeza ku kino mikwano gyange enda saba tukubaganye ebirowoozo wansawo ye abaffe ebya Honorable Segirinya Sakaate ne Honorable Sewanyana gw'obiraba otya mukwano gwange komenti ogiteekeko wansawo ate mu comment section tukubaganye ebirowoozo ku nsonga zino naye nga toseetuka mbagala nnyo subscribe nga gwatana bateekako akadde like nga vidiyo eno toseetuka ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now zaali sawa 12 olweggulo babosi be ne bamutikka bulungi nankubira akasimu nansindikira on WhatsApp nangamba bali mukunza company nja kufunayo bosi omulala naye yali akasimbula waka ne bamuwa information yennyini nga bali mu motoka bamutwala ne bamuwa information yennyini tubagenda mutta mu lulimi lweri babosi bennyini bebajumuwa kati nangamba babosi bano bagambye bagenda kunzita babosi bennyini bamugamba nti tugenda mugamba nga bali mu motoka tugenda kutwala kutta nangamba Daddy Joda bagenda kunzita Daddy Joda bagenze kunzita ngenda mugulu bayi omwana Joda mundabira omukuza halla nzija gy'oli bannaye bayi Mukama Katonda abalinda bampeera emirembe mulwanirire eggulu asobole okubeera nga basonyiwa nga mujja gyendi kulekera omwana tuyina omwana omu wa myaka 4 kusimu omwana kumpi buli kiro nga amaze emirimu gye
nga nkubira nayogera naye kuba yo mwana yabadde amutegeera mwana yabadde amutegeera ng'era n'obwojayo esimu n'agikwatako agambirawo kasita butuuka ekiro n'alaba nga oli ku ssimu aba amanyi oyogera ne mami we ngagamba dadi twagala kwogera ne mami era nga kwatali ku whatsapp ng'olumu mu recordingira ka video ng'omwana bwagala nnyo nga mugamba jangu ku recording etusindikire mami tali ku whatsapp nembuwa naye kati oli yaba takimanyi kuba ye muto wammambu obulungi bw'omukazi buba bwongo mbwera akabina kasikiriza batamiivu kitegeeza nti Muna, Phoebe, Ashakama n'abalala Mafi kabina naye nga balina obwongo kitegeeza muli balungi naye kabina Mafi naye ng'era nammwe abasikiriza abatamiivu ngamba ab'amabina mbatumiddeko nga you have the mabina naye nga tolina bwongo si mu bubi bannange si mu bubi nange nina gye mbisanze eyo mayongere eno mbaleke bali stop hey sorry ate omusindikira ki lwaki omukulula abali live tweyanza shali wano taiza wano omubaka ayongera tubulira ku mbeera nga bwebadde
embeera yakayisa nnyo wano ku kooti ku ICT oba International Crime Division naye nga tugenda kwogera ku n'abaka babiri nga bannamateeka batukiriza naye ng'embeera embeera tujja kwatuwa update so tugezeeyo mu asitima mizeri ne basindiikiriza bati